Agava mu ggwanga lya Rwanda Pulezidenti Kagame alagidde amasinzizo gaddemu okuggulwawo wakati mu kugoberera ebiragiro eby'okutangira okusaasaana kw'akawuka ka coronavirus nga kino kyaddiridde olutuula lw'olukiiko olufuzi olwatudde akawungeezi k'eggulo nga lukubirizibwa Pulezidenti Kagame okussa ekimu ng'enkuyege okuggulawo amasinzizo. Nari kubigarukaho hanyuma nagira ngo gusa twishime ko tukiri bazima icyo cyorezo kitaraza. Duhitana nubwo hari benshi cyagiye okusinziira ku kiwandiiko ekifulumiziddwa w'ofiisi ya Ssaabaminisita Pulezidenti Kagame kino akikoze oluvannyuma lw'okwebuuza ku bakungu b'ebyobulamu era ne bamukakasa nti okuggulawo amasinzizo tekirina nnyo obulabe singa abasinza bagoberera ebiragiro omuli okwambala masiki, okwewa amabanga kw'ossa n'ebirala. Olukiiko olufuzi wabula lwakkiriziganyizza nti abakulembeze b'ebyalo be balina obuyinza okusalawo essinzizo lyonna okuggulwawo nga kino kijja kusinziira obanga ddala ebibuulirwa kw'ossa n'ebikolebwa mu ssinzizo tebikontana na byawandiikibwa ebitukuvu. Urugamba ruracyari rwa rundi rw'ukuntu twifata dukoresha ibizwi kugira ngo tukirwanye tukirinde, maze uburyo bwo kukirinda ni uburyo bubiri. Mu biragiro ebirala ebyaddiriziddwa mwe muli ab'obu bizinesi obutonotono okuddamu okuggulawo kw'ossa n'ebirala. Bino we bijjidde ng'eggwanga lya Rwanda lirina abalwadde ba COVID-19 abawerera ddala 1435 era essaawa za kafyu zisigaddewo okuva ku ssaawa 3 ez'ekiro okutuusa ku ssaawa 11 ez'okumakya.